weewaawo abatulaba njagala okubalamusaako ne mbagamba nti musibye mutya mwasuze mutya muli muti eyo obulamu bugamba ki eno Kampala Media TV mba natuuse dda okubanga nkutuusaako ensonga ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Ssemaganda Moses Hope yenze akusunsulira ensonga. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ddala ku nsonga ezigenda maaso wakati munda mu ggwanga erya Uganda. Kubanga nga bulijjo wenkugamba nti ebintu bino ebyobukulembeze oba ebyobufuzi oba ebya leadership mu ngeri gy'osobola okutegeera amangu biditamininga nnyo obulamu bwo. N'olwekyo toyinza vaayo n'ogamba nti nze sifaayo ku biki bigenda maaso mu nsi kubanga munaye ensi weba ate naawe totebenkera. Nyina mukadde wange omukugu gwe tugenda okubanga tutemaatema ensonga olunaku olwaleero. Agenda kubanga yeeyogerera kubanga eri ewaffe ebusoga gye tusibuka tugaa nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Naye ng'olwo olusoga Ssemaganda. Sebo njagala olamuse kubatuulira muganda wange Ssemaganda ate nga musajja munnamawulire. Ndakwana ntuuza gwa mawulire tunagamala mu bbanga ddi. Namawulire ogamaze mu bbanga ki? Myaka zigenda mu 8-9. Onootera okutuuka mu myaka gye namala amawulire. Nawatandika amawulire mu mwaka gwa 2009 nengavaamu mu mwaka gwa 2018. Kati baleeta emyaka gyali mingi. Kitegeeza nti mu nsonga zino bwe gaba amadaala g'amagye ndi jeno. Kitegeera bulungi naye ng'olwalira amawulire nagawummula nenzira mu kulwanirira eddembe ly'abantu oba kyoyinza okuyita social activist mu nsonga z'okulaba nti abakozi abakozesebwa ebitongole by'obwannannyini kubanga onookijjukira bulungi nnyo bw'oba obadde ongoberera Ssemaganda nange nakozesebwako kutugwa radio ne telefayina ogumu naye ebintu engeri gye byatambulamu nenga nti bwe naakomawo wano nga nvudde bweru w'eggwanga nagendako bweru w'eggwanga mu 2019 nenkomawo mu mwaka gwa 2021 nenga nti nteeka okuwandiisaayo ekitongole era kwe kuwandiisa ekitongole ekiyitibwa Advocacy for Workers Relief Initiative. Advocacy for Workers Relief Initiative. Yes sebo. Amanya nze omulangira Mugagga Jude. Abasinga obungi bamanyinga Wannume. Yes. Era bw'oyogera nti Wannume bwe batanduuliddeko Wannume leka tebawulira nti Wannume. Olyaga nti yes. Twakankanya nnyo ekisaawe eky'amawulire. Nze omu ku b'amawulire abaali ennyo mu lutalo lwa Lufula nga basajja bala baagala kujeddiza. Nze omu ku b'amawulire abaali mu lutalo lw'okugoba Utoda. Yes, tulyoke tufune simanya kotisa simanya kotoda biki n'ebirala omwavudde bano abafere olwaleero ba utofu be basembyeyo abazikwata abakola ebyagisaawo Utoda ate kati bo bye bakolera ddala era kinnuma nnyo okubeera kubanga olutalo olwo nze katono ndufiiremu. Twabeeranga ne baganda baffe Mukulu Mayambala omanyi bulungi nnyo. Twabeeranga ne baganda baffe ba Rashid Sekindi Basematimba Yasini nawulire bamwefuulira ne bamugoba. Ne tubeera n'abasajja abalala nga Bafaruku Minaawa n'abalala. Naye bwe kiba nti nze kinyiiza nnyo okuba nti baddereeva batakisi ebintu bye baalwanirira benga biva olwaleero ate Utoofu ng'ekolagana ne Kampala Capital City Authority beeyubudde kaakati oyinza okugaa nti mulimu bodaboda 2010 mu taxi kati tuyinza okugiyita taxi 2010 ejja kuba puroguramu ndala naye nga neyanziza nnyo muganda wange neyanzeege sebo tutambulira awo. Uganda ogiraba otya kati we tuli? Nga bwe wagambye nti bwe tuteereza kubanga mu ggwanga tubeera ne kye tuyita economic issues ne tubeera ne kye tuyita political issues ate ne tubeera ne kye tuyita social issues. Naye nga economic issues teziteredde ne social issues teziteredde ate olina kusooka kuteereza political issues ate oluvannyuma n'ojja n'okwata ku economic issues ate oba oliawo ne social issues ziri eziri political ze zifuga zino ebbiri. Ebyenfuna na biki byonna kwe biyimirira kitegeeza we tuba n'ebyobufuzi ebiri ganyegenya kitegeeza bino tebijja kubeera nga byetengerera tebisobola kubeera nga byetengerera. So eggwanga nze bwe njaba era nze oluusi mbeera eyo Ssemaganda neneesekera ne buli yange ennaku enzita ekyamazima bw'otunuulira ebiriwo nze nkugambye nti ndi mu social activism mu kulwanirira ddembe ly'abakozi abakozesebwa mu bitongole by'obwannannyini. Naye bw'otunuulira nti ebitunyigiriza ekyamazima twetaaga tukyuseeko ku obukulembere eggwanga lino okitegeera
tufuneko ku mukulembeze omulala nga bwe kibadde Kenya ne Tanzania mu ngeri ey'omulembe mu ngeri ey'emirembe peaceful kitegera bulungi yes kubanga tugende empola yes ndaba nga omu yeggwe omuntu alaba ab'oludda oluvuganya gavumenti abalwanirira okutwala ku buyinza naye ng'ate obakubamu ebituli ndowooza nze nakugamba nti okugamba abantu ebiseera ebisinga bwe mbeera ku radio ne TV nti oteekwa kubanga otegeera nnyo okutegeera Judy kyentegeeza nkiddemu oteekwa kubanga otegeera nnyo ng'entegeera ye eri waggulu okubeera nga ku level ya Ssemaganda kubanga ati gwe mumanyi ng'abasajja abategeera ennyo oteekwa kubanga otegeera nnyo naye bw'oba nga otegeera kitono oba togenda kubeera nti otegeera bye ŋŋamba okitegedde kubanga olwaleero bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga tuli mu nkola eya multipartism enfuga y'ebibiina by'obufuzi ebingi ffe ba Judy abagadde okukubwa amasasi nga tugenza okulwanirira abakozi ku mafactories g'abayindi n'abachina naye omukulembeze w'eggwanga n'akeera ku makya n'ateekawo kye bayita Investors Protection Unit ekirwanirira eddembe ly'aba investors ba musigansimbi mu Uganda wano bayindi bachina bapotoliko n'abalala ne badda ku bannayuganda ne babatulugunya ne badda ku bannayuganda ne babaliisa akakanja ne babagobanga bwe bagadde ebyuma ne bibatemako emikono ne bataliyirirwa okitegeera abaana abawala bannyinaffe ne babasobyako ne babeebasa n'embwa waliwo gye baŋŋambye ekkolero erimu abachina bafuka ne bannyinaffe ne babafuka mu kamwa waliwo ekkolero gye nagenda lyali awo osalize kabuuso awo nga bakugamba nti okujja ku mulimo oteeka okujja ng'omaze okweteewuluza tokkirizibwa kweteewuluza kasita oyingira gate board nga kkolero lyabayindi kakati nze n'amanya ddi nti ngenda kweteewuluza essaawa bweziti kati ebyo byonna nga bigenda mu maaso nze nga Judy nanyiiga nnyo omukulembeze w'eggwanga bwe yavaayo n'agamba nti ataddewo kye bayita Investors Protection Unit nti bano bamusigansimbi bo babeera era ne poliisi ebatya nnyo poliisi ebatya nnyo olwaleero bakulirwa oba kali ku ddala lya Major General Nakalema oba Kano Edith Nakalema n'otateekawo kitongole kiwayinze kyenwanirira by the way ekisobola okuprotectinga abaana ba investors abo baba bakola amakolero tubaagala nnyo kituufu batugattako mu byenfuna bawa bannayuganda emirimu ekyo Judy nzikiriziganya nakyo they have created job opportunities to Ugandans era actually I always welcome them naye gwe oba protectinga omanye embeera ababakolera oba be bakozesa gye bayitamu embeera mwe bayita muganda wange Ssemaganda nze kye kyanyiiza so njagala okukubira omukulembeze w'eggwanga omulanga naffe atuteerewo kye bayita oba ateekawo Investors Workers Protection Unit naffe tubeerenga oba batugatte tubeerenga ffe balondoola Investors Protection Unit eyo kubanga bo baprotecting omuntu ne bamukuba akabazi ku mutwe ne bamukuba ennyondo ku mutwe ojjukira wano waliwo ekkolero erikola boots liri wano ng'ogenda ku Lebongo bakwata omuchina yakwata omutayimbwa n'atandika okugukubisa mu Uganda ng'alinga akuba omusota ne bamukwata n'omutwala mu kkooti ku lunaku olwo lwennyini oba Investors Protection Unit yakubayo essimu bamuterawo ku bail walabeyo omuntu lwazizza omusango file negende wa CID ne baji investigatinga ne bagi sanctioninga ku olwo n'atuuka mu kooti n'asaba kooti bail n'ebeera granted kitegeeza bannansi tebaganyuddwa mu nsi yaabwe kati nze Judy bwe nkulaba ng'ovuddeyo otaddewo simanya byebateeka ebiwayiwayi simanya people power simanya nopu biki n'ebirala nga muli mu katemba baganda baffe bali mu makomera basibiddwa nga mwe muli mu mizannyo buzannyo musimanya tumulabise simanya talina kyatugamba ngenda kumugjawo ku mwezi gumu ngenda mujjako mu weeks 2 oyo tagenda kutuula mu ntebe eyo tajja kulayira nze sijja kugenda kubeera mbaka wa parliament bamalende nga babyogera sijja kubeera mbaka wa parliament nga Kyagulanyi si ye president Judy genda mpola nze nkulabanga comedian nze nkubuulira mazima ffe ebyo byebituma kyogamba ebiwayinga nopu na biki bizze ejjo ly'abalamu ate ogamba otya nti kyekizibu ky'eggwanga lino anti kaakati nze nkubuulira njogera ku kiriwo siyinza kwogera ku FDC etaliiwo olwaleero kubanga tugirabanga etaliiwo siyinza kwogera ku DP okitegedde olw'okubeera nti bannayuganda
tuli frustrated tunyigiriziddwa wonderful tulina ennyonta tulina obulumi wonderful okulaba ku bukyukakyuka kati omuntu bw'ajja n'atuwa essuubi n'atugaa nti agenda kutuggyirako omukulembeze aliko mu wiikisi 2 nga naffe tusimba layini oba mu mwezi gumu ng'akozesa kye bayita people power naffe tusimba layini okitegeera kati ate bw'amaliriza ekinyiiza n'adda mu katemba n'adda mu komedi okitegeera abasajja tebali mu komedi ate kati baba tebali mu komedi bali muki okitegedde gwe bw'obanga oli musajja muyivu kyemanyi olina degree n'okweyongerayo you have been following how power has been changing in Uganda okuva ku Lutwa Obote Amini n'ebirala gwe osuubira Museveni nga bw'omulaba njagala wa kamera atunuulire bulungi Museveni nga bw'omulaba n'amajeege n'abasajja b'ayina bakahindo otafiire baani n'abalala ne basala abalirina mu nkekera n'abalala gwosobola okujja n'omugirako ku TikTok oba Facebook oba n'ogenda n'otongoza firimu ku kivudu n'oyimba buyimbi n'oga nti omuyeekero oyo osobola okumuggyako bw'otyo nga toli mu katemba andi ajja kugamba nti ku mitimbagano kwennyina eddembe wegezaako okukuŋŋaanya abantu okitegedde ekyokubiri nze ŋŋamba abantu wano bulijjo nti ekintu kye bayita Pulezidenti Museveni bamuyita ekintu kikyamu Museveni is not a dictator bagendaga nti waleese ONRM wano mu Uganda tewali dictator ebigambo Lutamaguzi byasiiba ayogera ku leediyo bano be basiba boogera waliwo ekivubuka kino ekiyayaye bakiyitaani kiri awo kya people power bakiyitaani maama kiri awo kivubuka kiyayaye kimpimpi tekirina nnyo obuvunaanyizibwa mu people power naye nja kukijjukira programu eneggwera ebigambo byekyogera tosobola kubyogera n'oddawuwo ne weebaka mu nsi ya dikiteeta tosobola Semaganda abaana be balabisa kyogamba nti kati n'oyimirira Kololo bana basuubuzi pulezidenti yabeera n'olukuŋŋaana n'abasuubuzi Kololo n'obuuza ebibuuzo dikiteeta ozo bibuuza Kagame ebyo Kabanda bye yabuuza ne babogolera Museveni tubuulire ani afuga eggwanga lino olabika watwerabira Kagame osobola omubuuza ebyo ebibuuzo tosobola mbuulira abavuganyiza ku badictators nga Kagame ne Bamugabe olwaleero gye bali wano Kyagulanyi yatugamba nti bw'oba ovuganya Museveni obeera eira ng'oli mu buwambe obeera mu komera oba obeera mu exile oba obeera waffa naye ng'abyogera mulamu tteke alinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika n'agenda mu Amsterdam n'agenda wa n'amala n'atambula n'akomawo kati nze nga Judy yayonka amabeere mpaka ku myaka 4 agamba mama wange Margaret Nabakooza tosobola nze kungamba bigambo ebyo ne mbiwuliriza tobola ffe tulina obulumi bamaliriza baganya ali mu yakuwadde ssente olabika walidde olwakavuuka ke batera okukyaza ku mukutu ogumu gwa TikTok ne kadda ku famire y'omukulembeze w'eggwanga ne kavuma na biki n'ebirala naye kati yokanveeyo bamusibye oyo okitegedde nze yokanveeyo naye nkugamba nti Semaganda Judy n'abalala abali eyo abatulaba abakozi abanyigirizibwa ffenna twagala enkyukakyuka naye bano enkyukakyuka bagitaddemu katemba komediyani kakati ekimanyi nti olwaleero bavudde ku kyokwagala okuggyako Museveni kati banoonya bifo byabaka ba palamenti nabwa Lord Mayor bali ku mpuuga yalidde simanye 5 kakati ate empuuga essente z'omuwi w'omusolo ziri mu kubbibwa emisolo gitulinga misolo okitegedde bwe baali beesimbawo mwatugamba nti mutulonde tubalwanirire okitegedde teri kintu kinnuma bwana Semaganda njagala okukubira omulanga bannayuganda nti bwe tuba tulonda nga twagala okutereeza political trend ya Uganda mu 2026 tetulonda mu ngeri y'ekyewussa nga gye twalonda mu 2021 toyinza kukwata musajja nga kulize storm muyingo n'omusikizo omusajja akoze eki abayambi eki bamunanika ogamba Honorable Sekitoleko yes toyinza kukwata musajja abalina ligasi mu byobufuzi Honorable Sekitoleko akoze yategeka empaka z'obugaali andi wulira naye bw'oteeka ku minzaani wadde Dr. Kulize Storm Muyingo musajja WNRM kakati obwe obuzibu obuli mu Bannayuganda wadde WNRM naye bw'otunuulira ku gurawundi ligase gy'alesse awadde abaana bursaries okitegedde okimanyi nti abalimi baava mu nnimiro okufuuyiza ebbomba za Dr. Muyingo ze yali abawadde n'enso n'enkumbi n'ebitiiyo ne bagenda ne balonda oponeti gwe gwe Bannayuganda betaba kuzannya mbu principal yagambye buli olaba bivuli umbrella otikinga bakola lozi bamunaanika muteekeewo comment mumbuulire okubali mwagoba Dr. Kulize Storm Muyingo kikye mufunye mubaka ba parliament kubanga zinagwe nagambe n'okugamba
nti bwe mulaba omuntu wammwe ng'abagasa kati nga muyingo mwajjayo Senninde ne muteekayo Simani Nakayima akola omulimo gwa kusiiga mimwa ne mujjayo Judith Nabakooba Emitiyana leka nkuwe history ndi w'amawulire ne mujjayo Judith Nabakooba Emitiyana ne muteekayo Joyce Baagala ne tubagamba ba Judy mulaka muli benyale biseera binali bwe lwaggwanga nga kapenti zigenda mu maaso mbuulira Baagala kyakoze okujjako nayo okusiga lipstick n'emimwa n'okugulira baawe emmotoka ne baganda be n'ebirala kati era n'osiga mugenda ne mukola ebintu ebyo nga mulowooza nti ketujjeyo muyingo mugenda kulumya President Museveni mwattu mweru mwekka abe bamunaanika n'awakiso n'awalala Sempijja bamusikiza omuyaayi wane Kalungu notira omusajja nga Sempijja n'omusikiza ababaka olowooza obuzibu buliridda waki ekibalemesezza kati kankubuulire mbwe twatugenze mu 2026 bw'olaba omuntu nga wenyalemu nga mumulabamu obusobozi kubanga ekyamazima ne batusindikayo abaka ba palamenti 6 mu palamenti NRM egenda kubeerayo n'ababaka 305 bano 6 tebalina kye bagenda kukuyamba mbuulira Wakayima baali bamenya abantu b'omu Lubigi yali luddawo yagambanga nze tewatajja kukwata ku muntu wa wansi nja kubalwanirira biki okitegeera kyova olaba nasanyukira nnyo omusajja Kagabo yes yavaayo misana naga nti nze omusajja muwoozi alabika nga yagenda okulwanyisa enguzi nze gwe ngenda okugenda naye naye okimanyi nti people power gweteekateeka okuzza mu bigere bya Kagabo ate ali very close to NRM than Kagabo okimanyi gwe bateekateeka okuzza mu bigere bya Bedi Bwanike waffe ebukoto kimanya kabonera okimanyi ali very close nnyo ku NRM okusinga n'Abedi Bwanika kakati kyekizibu ekiri mu Uganda nti ebyobufuzi tubirabira wano Bwana Semaganda wano kuki wano kungulu akasongako obukadde 5 olwaliro tekaali tumalidde biseera okitegeera tekaali tumalidde biseera kati nabuuzizza Chairman Nyanzi ogenda otambula Makindye West gye yabadde Makindye West ogenda mutambula eggwanga lyonna simanya bundi bujo simanya wawawawa gavumenti eviirako bundi bujo bakola mobilization gavumenti ekyukira bundi bujo ekyokubiri bw'oba oyagala kubeera Lord Mayor ogenda kubeera Lord Mayor mu gavumenti yaani sooka onyweze muganda wo Kyagulanyi atuwangulire obukulembeze bw'eggwanga kuno wa Lord Mayor asobola n'obbuku w'obuwi okitegedde naye muvudde ku nsonga enkulu eya waggulu ennene muzze mulwanira bufu bwa division simayiro bwa Lord Mayor obwa MOP bikine ebirala ebyokujjako gwe muyita nakyemalira mwabivaako ddo ate nga bannayuganda babateekamu essuubi kitalo nnyo kyogamba Nuupu evudde ku mulamwa takyalina mulamwa naawe kati Nuupu ina mulamwa ki naawe sooka onguulire Besigye wano yatawanyanga Museveni buli kaseera ne bakubayo engombe ne bakubayo wakotuwaka ne bakola kiti ya gasi n'avugako mu kibuga Museveni n'abirako ku bunkenke Bobi Wine bw'aba ayagala okutambula abantu bamulindira eri kyengera kati wuuyo bundi bujo gyayenjerera simanya Mbale simanya nola Museveni waali n'okuseka naye aseka okitegedde kati oli bw'avaayo Bwana Jude yes Bobi Wine talina kyasannyalaza ku Museveni kumuteeka ku bunkenke mu ntandikwa yali akikoze naye kakati bwe yatuuka nduza bamuyita ne baddayo ne babazayo nduza mu meeting ne bamugamba assignment gye twakuwa ogikoze bubi duuli Bobi Wine nga yakajja mwattu nze namuwagira nyina bwali ofollowinga post zange Facebook wali ndowooza wandindabe ne boddayo n'okebera yali kumulamwa engulaba obunkenke obuli naye kakati ne bamaliriza ne badda mu kuwasa embaga wuuyo simanya azanye firimu Bale Uganda tudde ku nsonga z'okulwanirira abakozi nge ku byobufuzi Uganda nga amazima nga babuulidde kyononkoza abaana Uganda bannansi ndowooza tulina ebizibu bingi ekisooka tulina ebbula ly'emirimu liri ku rate ya waggulu nnyo wongezesa ate olaba okusinziira ku bibalo ebyavudde mu kitongole kya Ugosi kiraga nga percentage ennene gye tulina y'abantu abali under age oba abavubuka oba bwe batyo tegeeza abantu abakulukulu si bangi naye ate abavubuka bangi mu bavubuka okubeera abangi balina ennyonta
ey'okubeezaawo obulamu eya naabaawo ntya naazimba ntya naawasa ntya naasomesa ntya abaana n'ebiringa ebyo naye ate tulabanga emirimu gyaffe wano munda mu ggwanga erya Uganda kyekintu ekyasinza okubeera ekizibu ennyo era ekiviiriddeko abaana abangi okuba nga beekuluumulula buli lunaku okufuluma eggwanga ne bagenda emitala w'amayanja gwe ng'alafuubanira eddembe ly'abakozi wano munda mu ggwanga erya Uganda obuzibu buliwa bw'otunuulira waliwo kye tuyita job creation nti naffe nga bannayuganda tetufuddeeyo kutandikawo mirimu kwetandikirawo mirimu ate abo abafuddeyo banyigiriziddwa nnyo kubanga kati bw'otunuulira nali nkola research mu Nansana municipality case study yange nagiteeka mu Nansana municipality nga Nansana municipality buli mwana akola mu saaluuni oba y'abasajja oba y'abakazi mu hoteri bamuggyako emitwalo 2.5 buli mwaka naye nga tebamuwa wadde akazigo ak'okwesiiga tebamuwa wadde akapafyumu akafuuyira ensiri nga neebuuza omuntu gw'otawadde wadde ettaawo tomuwadde wadde gambuutusi tomuwadde wadde kadodola nti konna n'omugamba akusasula emitwalo zaaki okwo tekuba kunyonyota asasula nnyini mulimu basasula musimanya kanso simanya basasula municipality nga municipality pa edi buli mwana ne bw'oba oyina bana gy'emitwalo 10 muzabuyonjo abantu abalina zi business balina okusasulira abakozi baabwe exactly nanyumyanga naawe Semaganda kakati omuntu asasulira abakozi bakozesa ennyumba wakolera zeeyongera omusolo okitegedde bwe zaayongera omusolo naffe ba landlord ne tuwongeza essente zaki essente z'amayumba kakati omuntu atandise ka saaluuni ebizigo bwagenda okubikola omusolo guli waggulu babijjako omusolo mungi amasanyalaze nabo gennyini gali waggulu tulinga abagajja e Rwanda ebikozesebwa bennyini bya bbeeyi amafuta getuvuga okutuuka ku mulimu liita eri ku ssente empitirivu okitegeera kati ffe ebyo bwe tulaba nga gwe ozannyira mu nkyukakyuka kyobulaba ffe tukukyayira ddala bitunyiga bwana Semaganda n'abenyalemu n'abefudisi n'abajema n'abadipi ffenna tunyigirizibwa wamu tunyigirizibwa kyekimu tewali nguudo nti zino z'abefudisi zino z'abanuupu zino zakisobola social issues zitambulira kumu ne political issues Kisabuni Museveni ekitole kye bamuwozesa essaati ye kale biyinza obba bikyukamuko ku quality na biki naye ffenna sabuni y'omu ge bakozesa era okwoza enjawulo nti yayinza okuba nga bakozesa powdered soap nga bayiwa mu mashini kwengoeza president sikakasa nti bakyakunyankunye bwe bati kati kyova olaba bannayuganda baddukidde nnyo mawanga nga Saudi Arabia mawanga nga Dubai Qatar oba oliawo n'abalala kyokka ati gavumenti neyesuulirayo gwa naggamba netabalondoola era njagala okusinziira n'okwebaza muganda wange Abdallah Kayonde owa Migrant Workers Voice akoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye nti gavumenti yeekola mu kimu gwakubasoloozaako ssente ministry ya Labour n'aba airport ab'ennyonyi ezitambuza abantu bakadama basindika ssente ne basekadama ne zijja wano gavumenti ezifunako omusolo naye kadama sekadama ne bamuyonkesa embwa ebweru ne bagala okumutta n'akuba omulanga nga ne embasa ya Uganda Saudi Arabia oba Qatar nga tesobola kuvaayo kumuyamba nga tewali yadde etteeka yadde ekikolebwa so ffe ebyo bajjuudi bye bituluma okitegeera bulungi nnyo olwaleero mu Uganda wano abantu bafuna ebizibu bakutuseeko emikono nze nyina abantu abajja ku ofiisi yange bakutuseeko emikono naye nga abadde bakozesa tebaagala kubaliyirira omusango ne gutambula ne gugenda mu industrial code okimanyi industrial code erina abalamuzi 3 bokka mu Uganda yonna industrial code abalamuzi bali 3 abaayo Katonda wange anyumiza gwakoowa ninayo omusango gugenda myaka egi 2 tegusalwanga omuntu yagoba ku mulimu kyuma kyamutema omukono kyakola ki takola abaana be balina okusoma kati anaabera waati okitegeera so ne judiciary ennyini naye esobola okukola okutuyamba baleba officers njagala okusinziirawo nomunnange nali gyo ku programu emu bannayuganda tebamanyi nti waliyo baleba officers mu Uganda abantu tebakimanyi buli njagala okutegeeza bannayuganda buli division mu Kampala tulina 5 buli division Lubaga Nakawa Makindye Kawempe eriwe endala ebulako Makindye Lubaga Nakawa Kawempe ate endala eriwa Central division 5
division mulimu labor officer ate asasula esente ez'omuyiwa omusolo okitegeera bw'ogenda ku division gamba nti mbuuza ofiisi ya labor officer ajja babeeramu abamu lwakuba benjeera balinga bawunyise embwa mu bigere naye nga lisi bonookola naye appointment bajja kubeerayo bakuyambe. Ekyokubiri mu municipalities kati nga Nansana municipality waliwo labor officer era mukwano gwange nnyo wadde ne baana bakyuse maaso eyo Saalongo Saka era tukolaganye bulungi nnyo abakozi tubalwaniridde era bwabaawo ekiri wankubira essimu nangamba Judy kamone wano ne tuwogera ne tuwabulagana mu nsonga z'amateeka ekitegera buli nnyo emukono labor officer nayo gyali Belinda Erubaga babula waali n'abalala n'owa mu Central naye kakoleze bubi ne Makinde naye waliyo bwe bakutulugunya ku mulimo ofunye accident okitegedde okimanyi bwana Semaganda section 65 eya Employment Act ya 2006 yerungamye obo Semaganda asaanidde okugobya ku mulimo oba tagobwa kati bw'omulira section y'enkaaga mu omukaaga yo yeteekateeka n'egamba nti Semaganda tusooke tumuwulirize. That is giving Semaganda a hearing. Procedure omuntu olina okumuwa notice n'omutegeeza nti Semaganda mu mwezi gw'omwenda 8 kisinziira ku bbanga ly'obeera okoledde company. Bw'oba okoledde omuntu omwaka gumu baba alina okuwaayo notice ya wiiki ng'emu weeks 2. Bw'oba omukoledde emyaka 2 okudda waggulu omuntu olina okumuwaayo notice wakiri ya mwezi gumu notice in lieu n'omutegeeza yeteeketeeka okunoonya omulimu omulala naye bino ebyokukera ku makya mbu ekyatodda omugagga waba yeebakidde ku ludda luno omugagga waba yeebakidde ku ludda luno njagala okutegeeza bannayuganda nti amateeka agabalwanirira mu Uganda weegali bulungi nnyo. Omuntu bw'akeera ku makya n'akugoba n'omuntu okusasula omusaala gwo it is your right naye etteeka weeriri. Njagala okwogera ekigambo kino abakozesa kyabadde bisigamako ennyo Semaganda njagala kuzibula abantu mu maaso. Whether you have an appointment letter whether you have a contract with a person ekyo tekikweyiriza nti omuntu otosobola kumuwaabira osobola okumuwaabira bulungi nnyo n'omuwangula ate n'omusinga nkiddemu. Abakozesa bagamba nze nsobola okugoba wemba njagalidde saakuwala bbaluwa. Etteeka liragira emyezi 6 omuntu oyo bw'asussa emyezi 6 okitegedde oba olina okubeera nti omuwa ebbaluwa emukakasa ku mulimu aba takyali temporary employee abeera afuuse permanent worker. Okitegedde bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo. Ekyokubiri failure to give proper documentation to an employee is also an offense. Okimanyi okukozesa Semaganda Moses Hope omwaka ne gugwa wali emyezi 6 ne gisukkamu omwaka ne gugwa wali ogwokubiri n'ogwokusatu nga tomuwadde identity card tomuwadde appointment letter tomuwadde contract. Bw'onookera ku makya n'omugoba mu ngeri y'ekivandulo n'amala akutwala mpaka ku industrial court mwattu bajja kuvunaana okukozesa Semaganda without giving him proper documentation. Kyobola Semaganda yandeese olwaleero okitegedde essimu zange bajja kuziteekako ku screen si bwe kiri cameraman yes bajja ziteeka ku screen anaba afunye obuzibu gwe noonya Semaganda ho baza n'okukubira gwe bw'omanye engeri y'okunfunamu. Semaganda ajja kulagira ku ofiisi zaffe ziri Kagoma ku Bombo Road okitegedde bwe tusangibwa tusobola tukubira essimu ne tunojja ensonga ne tuziyingiramu. Abakozesa abamu bwe tukoze intervention tuyingidde mu mediation ez'enjawulo oli n'alaba ng'okumalira obudde mu industrial court tambula pangisa balooya kuba tulina faamu y'abalooya namba erwanirira abakozi ababeera baze mu advocacy for workers relief initiative. Okitegeera ekyokubiri tuteekateeka n'okuwandiisa association kubanga twategedde bano abasajja batya nnyo ebintu ebiri awamu association y'abasuubuzi ba keedi association y'abataxi association y'ababoda naffe tugenda kuwandiisa association sobola okubanja ebintu nga private employed workers protection unit nga tukibanja nga association so nga sikibanja nga nze Judy naye nga association omuntu okitegedde. Njagala kwogera ku nsonga ya compensation nga tuwunzika n'agyogerako obuulala. Njagala okugamba abatuwuliriza n'abatulaba nti bw'oba ofunye obuzibu ku mulimu oliwa eddembe lyo abadde akukozesa okubeera nti akuwa obujjanjabi aba takuyamba buyambi medical aid to an employee eri stipulated mu section 24 eya Workmen's Compensation Act ate section 12 cap 225
negamba nti omuntu oyo ng'abadde akyali temporarily incapacitated oteeka okusigala ng'omusasula omusaala gwe gwonna gw'abadde afuna transport buli allowance zonna abasigaddewo ku mulimu abalamuzi bafuna omuntu oyo alina okusigala ng'abifuna ago mukubuulira mateeka okitegera bulungi nnyo olina okusigala ng'omugulira emmere you must give that person the money for a helper ati omukono gukutuuse sikyasobola kweyoleza oteeka okunfunira omuntu anjoleza engoye nga gw'omusasula gwe mukama wange okutuusa lwe banzijanjaba n'emponna bwe mmala okuwona dokita n'akola report n'ampa kye bayita incapacitation percentage okitegeera then ne bateekateeka process y'okubeera nti obeera compensated okusinziira ku level of incapacitation oba ntegerekesa bulungi okusinziira ku buvune otya okusinziira ku buvune yo kooti ekyo tekideterminingibwa Jude kisobola okudeterminingibwa labor officer oba bwe mulema okukkaanya ku level ya labor officer awandika kituyita referral letter n'abasindika mu industrial court esobola okuba nti ebasalirawo eggoye ebigambo ebisembayo so muganda wange njagala kukwebaza webale nnyo okubeera nti onkyazizza olunaku olwaleero ate mbakisaba omusajja ono Ssemaganda Moses y'omu ku basajja abakola emirimu gy'amawulire nga bali professional omukutu gwe mugusubscribingeko musharinge mumufollowing by the way information esinga ebigenda mu maaso mu Uganda nze babu sharing sibubikkula nze mbikulakako era zimanya Ssemaganda ako kavudde wandi kwa Ssemaganda nga nkabikula so bwoba yagala information ey'omuggundu ey'omuzinzi gisange wano ku mukutu gwa Kampala Media TV. Yes, Kampala Media TV ojja okusanga ebintu by'amazima nkatala okwebaza olw'okubeera ng'onkyazizza essimu zange musobola okutukubirako ku 0709 941 790 0709 941 790 oba eri endala eya noti 7 noti 7 28 52 0770 71 2852 ne bw'oba Ssemaganda gwe wennyini nga bakukyankalanyiza eri egindi gyo tekikugaana nawe kunkubira simu mubadde balabi balungi njagala okubanga mbebaza ebiwooma biggwa byokya mukulu Jude tujja mufunanga olw'ensonga ez'enjawulo n'olwekyo oba olina ekibuuzo kyo kyoyagala okumanya kyoyagala okuguka weetaaga obuyambi mwina kampuni eyo batwala kaguddeyo kasita batuuka ewange kiba kiwedde tuddingane omulundi omulala omukama Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaale.